kati olwaliro ndowooza kanjogere ku mwami Louis Lubongo yono in a factual way. Ayimirira n'agamba nti bali mu struggle. Era buli muntu tulaba ne Besigye yaleeta lukungiri. Yadde kale Western Union Western Region tiyasobola gisomba gireeta. Naye lukungiri yagireeta. Nandala nga Secretary General yasituka n'agenda akuleetera Eastern yonna n'agikubirawo. Museveni abanyankole yabaleeta bonna mwena alemu abasinga obungi. Kadaga n'asitula naye abasoga n'abaleeta mwena alemu. Kyemwagala okuŋŋamba Louis Lubongo yatalina kitundu gy'asibuka. Ye tayagala twalayo struggle gireeta. Simple logic. Batolina kyotugamba. Louis Lubongo ya ewaabwe talina gy'asibuka. Yo bali bulungi tasobola kuleetayo struggle n'agireeta n'atuleetera regioni yaabwe. Lwaki tagenda ne yeesimbawo kweyo area yaabwe gy'ava. Is busy seated there kubanga yalina ekibiina kinywezezza mu ngalo. Tayagala kukola birala byonna binaamutaataaganya. Alina okukola lipooti eziri gundi genuine eri bakama be. Naye abasajja ba NUP n'abaana temulaba nsonga eyo. Just a simple logic. Bwe kiba nti ne Bobi Wine okujja okubeera principal w'ekibiina yasooka kukolaga constituency gy'alimu n'agyesimbamu n'agireeta. Lwaki Lubongoya of all people bonna abali ku kitebe. Oba ono yagenda ne ku ntebe enkulu eya waggulu n'agyesimbako ne bamukwatire kajjansi ng'agenda ntebe mu ntebe n'atatuuka. Asajja ne basitama ku beekeri gy'ayagala oyingiramu. Olwaleero Lubongoya ye talina kifo gy'asibuka. Kyemwagala otugamba ne Nyanzi omulaba wuuno alwana kujja wano mu Central. Eddie Yawayina gyali eri. N'abadadadada bonna abali mu kibiina. Buli muntu omulaba ali busy alina constituency gy'anoonya. Lubongoya ava mu constituency yawa lwaki tagenda n'agyesimbamu. Bino ebibuuzo tubyebuuze nga tubiddengamu. N'amama Mbabazi lwe yabeera Secretary General wa NRM yalina constituency gye yali aleeta from Kigezi. N'obana bonna beolaba be bataddeko okubeera ba Secretary General be NRM balina gye baasooka abasinga obungi okwesimbawo. Balozi Namayanja balina gye beesimbawo okwo gye yavange Uweruwero oli omukyala yasooka okubeerako balyoke baleeta oyo omulala aliko Secretary General naye alina gye yasooka okwesimbayo ewaabwe Busoga Lumumba gwe njogerako. Ono ye ne basirando balaba aba DP bonna balina constituencies ze baleeta eyone eriwa ye waabwe teri gyayagala twala struggle. Bana basajja basiriza abaana b'abandi bafiira mu makomera. And the entire nation eri awo eri mu kuwanika engalo. Kino ekikonde tekisobola kusitula musajja wa mmundu ne kimuteeka wabbali. Tusooke tudde mu reasoning okuli logical. Ekikonde tekigenda kuta mwana gwe basibidde mu komera. Ekikonde tekigenda kununula ttaka lya muntu lye bawambye oba bizinensi ya muntu gye bagaddewo. With simple logic, andabira ku Lubongoya mumbuulize gy'ava ewaabwe tewaliyo constituency gy'ayagala tuleetera. Naye asooka atwale struggle ewaabwe tukakase nti tali mu kudyeka bantu. Nekyo bwe kiba tekiriiwo muzuukuke baganda bange. Abaana bangi boolaba kati nno kambabuulire n'ekirala. Bonna be mwali mulaba basinga obungi simanyi futu soja bakina nani bali Nairobi awo. We beekwese bakeera genda ku UN basaba butuuze kufuluma kudduka kugenda. Naye basaba abasajja bano abali eno ku kitebe ebiwandiiko biba backing babawe empapula bagende baganye. Munoonyezeeko ku muganda wange gwe bayita Kalema eyali owa Ghetto TV. Tasiraanidde Nairobi awo. Twali naye ekitalya mukomera. Mubabuuze kabeera ono simanyi neekolera biki simanya music analysis. Tasiraanidde Nairobi awo waleekaanira. Anoonya biwandiiko biganye. Ne baleekaanira bali wano kyogamba tebasobola kuba simu wali muteera baba balwanirira ddembe bya ddala. Struggle erimu bamu na bamu. Mutuddemu bamu abalala batudde bweru. Bano bwe bayingira mu beekeri yaabwe ya struggle ne bakwata bumwana akaaba ne babunyweza mu ngalo. Babugaya tebaagala kuwaako bali bweru.
kabubeera obukunkumu kati baagala bubasuulira. Kakati bw'oba ojoyininga ebintu bino byonna sooka okakase nti ndina bano oba ngoberera bugoberezi, balinange oba ngoberera bugoberezi. Kubanga waliwo kye tuyita okufiira mu kintu ky'otategeera. Kino nkibuulira kati abavubuka abali mu makomera, because I've ever seen these people. N'abamu nabaleka ekitalya bakyaliyo, abalala bali mu makomera ag'enjawulo bafiirayo. Naye ne bwe nkugamba olwaleero bakugamba ekintu kimu nga sinnaba kanana gwa kukaabira mu bikiri ate kansooke nkaabira ono ankutukidde mu ngalo. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava, gulawo amatuugo oggalewo emimwa gyo ofune ekitabo n'ekkalaamu otuule osirike. Ekigambo kusiraana kyasimbulizibwa okuva mu kigambo ekisiraane, era singa omuntu akeera ku makya najja n'aŋŋamba nti Ddiini Lubowa Ssaava yasiraanira e Kampala, automatically aliba amaze okumulangirira mu lusese lw'ab'ebisiraane. Naawe okeera ku makya n'ogamba nti yeekolera ne Kalema baasiraanira e Kenya, automatically watulangirira mu lusese lw'ab'ebisiraane. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava nkuze kutuuka wano sirabangako wa kisiraani asobola kwogera mwaka ne gugwa wali ng'ensi ekyamuwadde amatu, n'akwata ogwokubiri n'agwogera ne gugwa wali stiru ng'ensi ekyamuwadde amatu, ensi n'emwongera amatu ne kugwokusatu n'aguvuga n'agukuba wali, nga kati atambuza gwakuna stiru ng'ensi ekyamwongedde amatu era ekyagamulekedde. Ate ng'ensi neetegefu okugamwongera n'okugamulekera ne bwe giribeera myaka 10 oba 2 azironga azenze ensonga eyagamuweesa tennavaawo era akyagyogerako. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava nkuze kutuuka wano sirabangako wa kisiraani alambika nsonga nga bwe nzirambika. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava nkuze kutuuka wano sirabangako wa kisiraani asengeka nsonga nga bwe nzisengeka. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava nkuze kutuuka wano sirabangako wa kisiraani asengejja nsonga nga bwe ngisengejja. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava nkuze kutuuka wano sirabangako wa kisiraani akongojja makulu ga nsonga ne gatuuka okutuuka mu matu g'abantu nga gamaze okukongojjebwa obulungi nga bonna basobola okugategeera nganze bwe ngakongojja. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava nkuze kutuuka wano sirabangako wa kisiraani ng'abatali ba kisiraani era ab'omukisa aboogezi abalungi ba intellectual ate gwe balina okukozesa ng'ebyokulabirako mu programs zaabwe okusobola okutunda. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava Uganda erimu abantu obukadde 45. Naye ku bantu obukadde 45 bannamukisa abo bootenze omukisa nga nze wa kisiraani nzekka abalimu. Mwana wattu nze w'ekisiraani paalamenti ennamba nze gwe yatuula n'eteesaako lunaku lulamba n'erekawo boolowooza nti balina omukisa. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava aboogezi bangi mu Uganda era mwatandika na bangi nnyo, naye okulaba nga nze gw'olina okuleeta ng'ekyokulabirako mu programs zo zisobole okubeera ez'omuzinzi era n'abantu basobole okukitegeera, kubanga boogezi bangi bojja okwesanga nga babadde osobola okubaleeta ng'ebyokulabirako ojja kwesanga nga waliwo abantu abawerako wano e Nairobi mu Kenya, naye nga nze gwe waleese mu bantu abangi nze ow'ekisiraane. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava abantu bagenda kukyusa essaala yaabwe, kubanga abantu bangi aboogezi abali eyo nga baaliyagadde nnyo Ddiini Lubowa Ssaava gwe balowooza nti ye yamala okukuba akajji yayitawo aboogereko ng'era bw'aboogerako babeera basikowalinze nnyo, nga Ddiini Lubowa Ssaava gwe baalyetaaza aboogereko basikowalinge ali mu kwogera ku muntu yasiraana, ate ng'oyo gwayogerako eyasiraana nabo abo baalyegombye okutuulako waatudde era boogere nab'ensi ebawulire. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava abantu bagenda kukyusa essaala, babadde basaba Mukama Katonda omukisa ogutalina buyinike bagifuula essaala yaabwe nti ayi Mukama Katonda tukusaba otuwa ekisiraani ng'ekyayeekolera itongwa. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava njagala nkutumeko mu kika ewammwe, genda weetegereza abantu b'olowooza nti baasiraanira balina ebisiraani, batazaame era wuliriza nnyo endowooza zaabwe. Bw'omala ojja olabe ku vidiyo zange owulirize nnyo endowooza zange, then oluvannyuma ojja kuvaawo ofunye ekipimo ekituufu eky'omuntu eyasiraana. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava wagambye nti ndi Nairobi oba ndi Kenya gye ndeekaanira. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava sireekaana wabula njogera. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava eyo ku kyalo ewammwe gye wakulira waaliyo ku bantu abalalu oba tebaaliyo? Bwe baba nga baaliyo, waliwo omulalu eyakeera ku kyalo kyammwe n'aleekaana n'omwanikula? Bwe kiba nga nze ndi mu kuleekaana ate ng'onnyanikula kitegeeza ate naawe oli muleekaanyi munnange, kubanga ejjanzi teribuuka na nzige, ejjanzi libuuka na mayanzi. Mwami Ddiini Lubowa Ssaava sireekaana, njogera ate seeyogezayogeza wabula njogerera ddala.
Mwami Dini Lubowa Ssaava tolaba nti mwogedde naye njogedde. Mwami Dini Lubowa Ssaava si ggwe asoose okunzikakkanya nti ndi muleekaanyi. Ne banna aba UNN baagamba nti ndi muleekaanyi. Ne mbagamba mutegekeewo olunaku lwonna lwe mwagala. Mutegeke pointi zammwe zezisiisizzaamu na maaso yadde obwongo bwange. Nzije ku pulogulaamu yammwe mbalage nti mmwe baleekaanyi ffe boogeza abatuufu. Era ne badda ne banvuma noono omukazi alina omutwe gwasiba enviiri kyokka nga tegutegeera noono muzeeyi omukadde nnyo eyagongobala. Ne badda ne bafuma ne nzija nabawa vidiyo emu ne baawulawo wakati w'omuleekaanyi n'omwogezi. Dini Lubowa Ssaava sireekaana. Dini Lubowa Ssaava nkozesa mutwe. Yensonga lwaki naawe gwe naleka e Uganda asobola okwetegereza buli kimu, asobola okutuuka mu bantu ab'enjawulo n'obajjako interview nti wamma ku kino olowoozaako ki, naawe okyasobola okunjogerako nze atudde wano ebintu n'entunuulya bitunulye ne mbisengejja ne mbiteeka mu bwongo bwange. Ngenda okulaba nga bigatta era ne mbireeta buli muntu n'agamba nti kituufu bino bigatta. Dini mubaleekaanyi nzijjaamu mwogedde mwayogera naye nze kunze temunnayogera. Nze nyooma. By the way, ekyo njagala okikutegeezaako Mwami Dini Lubowa Ssaava. Nze nyooma kubanga okwogera nkumanyi nnyo. Kati okunkakasa nti oli mwogezi mulungi olina okwogera ennyo. Kakati munnaye nze nga bwe mundabanga omuleekaanyi nange eyo mbalabanga abaleekaanyi. Kyannaku nnyo ndi nze gwe mulabanga omuleekaanyi ate nze pulogulaamu zange sizitambuliza ku mannya gammwe kyokka ezammwe muzitambuliza kunze omuleekaanyi. Mwami Dini Lubowa Ssaava njagadde okukwanikulako ku kyokugamba nti ndi Nairobi nasiraanirawo. E Nairobi tewabeerawo basiraanyi kuba singa waali wabeerawo basiraanyi kitegeeza bonna bannakenya baasiraana. Kenya tewabeerawo basiraanyi. Singa waali wabeerawo basiraanyi kitegeeza bonna bannakenya baasiraana. Mwami Dini bwe twali tutandika buli omu yalina birooto ki. Ekintu ekyo nno nakyo kikulu. Bwe twali tutandika buli omu yalina birooto ki. Oyinza okuba gwe mu kutandika walina ebirooto ebigaggawala. Nze ebirooto byange Mwami Dini mu kutandika byali bya kukyusa nsi. Seegombangako kukwata kkubo kugenda Bulaaya kuba nkakasa ate nga naawe okimanyidde ddala bulungi nti olunaku olwaleero amaanyi agatuuka e Bulaaya ngalina. Kubanga ate ng'ovudde ku maanyi agatuuka e Bulaaya olwaleero ge nnina nali ntuuseeko e Bulaaya nga nkyali mu ndongo yange. Nina visa mu paasipooti yange ey'ensi enneneko etali emu. Nsobola okutuuka e Bulaaya mu mbeera yonna ne bwe mba siitidde mu bya struggle. Gokkeera ku makya n'ogamba nti ali Nairobi yasiraana, Bobi Wine yamumba empapula yagala n'okumusayiningirako ku mpapula. Singa nali ngenda Bulaaya pulezidenti wange ne bw'antasayiningira ku lupapula lwonna kubanga nze pulezidenti bwe namusaba ekyennyanja yampa ddobo nti genda ovube. Nina emikwano egimmala okusobola okugenda okutandika okubeera e Bulaaya. Nina abamanyi ab'essente nnyingi abammala okusobola okugenda e Bulaaya. Kankubulye ne mu bantu mu ggwanga ninamu abantu abali prominent nga ne ŋŋamba nti njagala kugenda Bulaaya kiggwa. Naye ebirooto byange temwalimu kyakugenda Bulaaya Mwami Dini. Mwami Dini mu birooto byange temwalimu kyakugenda ku kyeyo. Ebirooto byange byali byakununula nsi yange nkolere emirimu gyange mu nsi yange. Era bwe nali nva e Uganda okujja wano nalinamu visa y'ensi enneneko. Era abakulembeze bankakana bukasi ku lw'obulungi bw'obulamu bwange kubanga nayitibwa obudde bwali bwa kiro wakati mu kunoonyezebwa ne baŋŋamba fuluma ne mbagamba nze nfiira mu nsi yange. Ne bambuulirira nga bba abansingako ku myaka ne ku bukugu ne baŋŋamba nti tokkiriza okubeera omujulizi. Ffe twagala obeere muzira. Sooka weewunguleko. Era nkubuulira olw'okubanga nalinamu visa mu paasipooti yange kubanga yalinga nkola yange. Paasipooti yange okubeera mu visa ebiseera ebisinga in case of anything. Nalinamu visa naye nga sinnamanya nti ensonga eri serious bwetyo baagala kummiza musu. Nenkwatibwa nentolosebwa nga nina kuyitira wano ku Kenya nninyire ku Jomo Kenyatta ennyonyi neeyongereyo.
bwe natuuka wano ssente ze bampa ezaalina okulinnya ennyonyi napangisa maka ne mbagamba nze siva wano siva kumpi na nsi yange tuli mu kulwana tukimanyi nti Museveni agenda sirina kye nneetaaza Bulaaya nga tekyennwanirira nkimanyi kigenda kugguka omuntu alwana nga ye alwana teyeesiga nti Museveni agenda oyo asobola okudduka mu Uganda yeeyongera kuba abatalina kiddako naye nze nnwanyisa Museveni gwe mmanyi nti essaawa yonna agenda nnwanyisa Museveni gwe mmanyi nti obudde bumuwubidde akawero yensonga lwaki nabeera wano kumpi siina gabeera eri wala kutuuka kundyako Museveni so mu birooto byange temwalimu kyakubeera Bulaaya ddiini obuzibu bwe muyina mundabira wano naye temummanyi mummanyi nnyo sikigaana naye mummanyi ku ngulungulu nkyabalemye munnanga omuntu bwantunuulira ayinza okulowooza nti bw'oyogera ku kigambo nnyonyi yeekolera agenda kwanama nga waliwo n'omukyalo omulala mu nsi pereza mangu pasipoti yo bannange nkuteremu visa ojje eno ne bakuba twewase bannange ojje eno obeera eno erere abasajja bagera kukuta nga yawulya bw'ayogera ku kigambo nnyonyi ngenda kwanama nnyo naye ng'ate kasajja bimu ku busajja bwa Museveni mbamba manyi nga yeerowooza nti bw'anaayogera ku nnyonyi yeekolera itongo agenda kwanama nnyo yeekolera ito mukwano ntunuulira ddiini bwe ddiini bw'oba ontunuulira kyogaa Museveni tantuukirirangako ddiini bwe bw'oba ontunuulira nga tonjagala naye nga byenjogera bikukasa okuba nga nze gweolina okuvugirako puroguramu ng'olina okunjogerako wetha onjagala oba tonjagala olwosa Museveni tantuukirirangako kati mbuulira ssente za Museveni ze zisinga ennyonyi ng'ate abanaalinnya ennyonyi bakozesa ssente ennyonyi yesinga ssente za Museveni ng'ate abanaalinnya ennyonyi bakozesa ssente Mwami Ddiini Lubowa Ssava njagala okukutegeezaako nti nze ne Kalema tetwasiraanira Kenya tuli ewantu ewatuufu ew'okubeera era we twagala okubeera nze nga nze omu najja wano nga nina visa ya nsi ndala bwe natuuka wano sente za tiketi obukadde nga buna bwe bampa bwe napangisa ennyumba nenteekamu n'ebisookerwako oba ntegeerekese bulungi tulina okubala ebirooto byali ki Mwami Ddiini Lubowa Ssava ebirooto byo ng'oyingira enkyukakyuka oba ng'otandika okwogera ku byobufuzi byali ki era gw'oyinza okuba otuuse mu birooto byo oba ng'ogoba birooto byo wabula nze ebirooto byange temwali mugenda Bulaaya nze najja mu Sprago nga naakalinnya ennyonyi 14 nze ntandika okwogera nga naakalinnya ennyonyi 14 ate era bw'oba oyagala tandika okunnoonyerezaako nnyo obuuze nti yeekolera itongwa yeetaaga recommendation yonna okugenda e Bulaaya nze kennyini ndi recommendation entuuse e Bulaaya ayagala okumanya obuzito bwange n'amaanyi gange yingirako mu Google teekamu erinnya nti yeekolera itongwa bajja kukuleetera yeekolera itongwa teyeetaaga sayini kugenda Bulaaya yeekolera itongwa teyeetaaga mpapula za muntu yenna kugenda Bulaaya yeekolera itongwa asobola okwetuusa e Bulaaya wagambye mu ndi mu UN nsamaaliridde simanya mubali mu UN sirimu ate era nze siri anda obulabirizi bwa UN nze ndi anda obulabirizi bwa bannayuganda oli naakuweerezaayo 1,000 n'ogulo afu y'omuceere oli naakuweerezaayo 1,000 kwolwo n'olya kanyama siri mu UN ssebo njagadde okukutegeezaako ti nze ne mu birooto byange temubanga mugenda mu UN kubanga nze nagaana okubeera property y'omuntu yenna even the government of Uganda has failed to own me to compromise me. How comes into UN ate njikirize compromising nga yo government ya Uganda yali esobola okunkompromisinga n'akasente nzikiriza nti UN to compromise me. So muganda wange obalanga nnyo ebirooto byali ki eby'omuntu singa mukujja naggambako ku birooto byange oba osanga wali badde mutuufu naye nga nze yeekolera itongwa sina kyenjagaza Bulaaya sijja kgenda Bulaaya paka ng'ensi yange Uganda emaze okununuka ab'e Bulaaya nja kujja mbabuuzeeko naye as long as Uganda ekyabuliidinga saagala kubeera walala nsi yange
era ezimu ku nsonga ze nnannyonnyola teweerabira nnakugaye nafuluma nnina visa ey'amaanyi nga nnina okugera ne ssente za tiketi ze napangisaamu nabagamba nja kutuuka e Bulaaya ŋŋende mu comfort zone ebya Uganda bibe nga tebikyankwatako emirimu gintwalira ebirowoozo kunoonya ssente kufuuke kunoonya ssente nandaba ebya Uganda tebikyankwatako olwedde eri onoonya n'ofunamu $1,000 omwezi n'ofunamu $500 omwezi ssente ezo ziba nnungi nnyo ku muntu nga nze saagala kuyingira comfort zone njagala olutabaalo lusigale nga lutabaalo wayogedde ku ky'okubonaabona tuli Nairobi tubonaabona nze ne Ricardo oba osanga oli mutuufu ekyo kye bayita struggle tebikyanyuma nga luligo ge mazima kuba teweetaaya toyina nnyingiza eri awo nti ogenda ogule ky'oyagala n'ebirala naye ekyo kye bayita struggle kye tulimu era eyo naffe ye ssaddaaka gye twakola ya butabeera mu nsi yaffe mwami gundi Deni Lwasava otherwise ffe okuva mu Uganda twali tudduka kyosi mu nkola y'ogusula gukuwa empoza kuffe tewaliwo yali anoonya mirembe na kubeera mugagga twali tunoonya bulamu mu kuva mu Uganda kuffe tewali yali anoonya future kakati nga mmaze okkaabira nkutukidde mu ngalo ngenze ku mubikire mwami Dini Lwasava kye sinnamanya ky'ovunaana Lubongoya buteesimbawo oba butatwala struggle waabwe omanyi abavubuka bano gattako ne bana aba UNN balina enkola yaabwe bwe baba baagala okukkakkanya Lubongoya bawaana Bobi Wine bwe baba baagala okukkakkanya Bobi Wine bawaana Lubongoya nti Lubongoya asomera mu Harvard ng'abeera n'abo abanyu b'enjaga olugira akiri Bobi Wine yesimbawo ekyaddondo najja n'alanda mpola ererere naye ggwe ewammwe teri kifo ewammwe teri constituency lwaki totutteeyo ebyobufuzi si buli anaakola ekintu eky'omuzinzi mu position mw'abaali nti alina kitandikira eno wansi mwami Dini Lwasava nze nagula emmotoka nga sigulangako yadde kagaali mwaka gwa 2015 emmotoka yange yasooka yali Primo UH oba namba yali 117M UH nagula emmotoka nga sivuze kagaali munnange oba ggwe abalala boolabyeko bannabyabufuzi batandikidde ku bwalasi oba batandikiddeweyo si ensonga waliwo abasobola okujja direct ne bafuuka ensonga ogambye nti Lubongoya tatutte struggle waabwe mwami Dini Lwasava njagala obeemu ku magezi agasengejja era agaawula eppeera ku ntula mwami Dini Lwasava struggle tewakyaliwo ayina givuga gitwala awantu wonna struggle yeetwala awantu wonna gw'olowooza Kampala wano we musobola okulondera ne ku bukunkumuka ne mulya ne ku bigumba ng'embwa ne mugenda ne mulonda ebinyama nga kanyonyi Kampala tosobola siiba njala kizibu olaba struggle weeri ate olwo omukyala atalina yadde amafuta ate olwo omukyalo alima byalimye n'abulwa wabitunda ate olwo omukyalo ng'omwana asobola okukaaba nga tewali yadde sukaali ate olwo omukyalo ajeera mu mbeera yonna ebizibu by'abantu Museveni byabaleetedde struggle nkiddamu era kuffe tewali alwanyisa Museveni kuba bw'oŋŋamba nti ntambuze struggle kitegeeza tontuma kukonjera bukongezi Museveni kubanga bw'oŋŋatambuza struggle kitegeeza ab'e Masaka oba ab'e West bali bulungi olina bakakasa bubi bwa Museveni nedda mwami Dini struggle yeevuga yokka mwami Dini Lwasava struggle yeetambuza yokka ebizibu by'abantu obuyinike okubonaabona okutulugunyizibwa eyo ye struggle era tewajjangawo omuntu yenna n'akulimba nti ntambuza struggle tebagitambuza kubanga struggle bizibu by'abantu oyo atambuza entambuza kitegeeza aba mu kugiwaayira struggle bye bizibu by'abantu ne banaaba b'e Bulaaya tebeetaaga ttwalibwa struggle kubanga nab'e Kampala bazimba balaba emisolo balina be baweerera kyokka bamala okubaweerera ne babulwa emirimu balina be baliisa balaba ebbeeyi y'emmere struggle yeetambuza yokka mwana wa taata struggle teyeetaaga kutambuza yadde n'akatono struggle erina olufungu olusobola okugitambuza mwami Dini
struggle erina olufungo olusobola okugitambuza. Era gwani akugambye nti ewaaba Lubongoya tewali struggle. Ewaaba Lubongoya obutabeera struggle walina obbaayo amasomero. Olwo tewaba struggle. Walina okubaayo amalwaliro. Tewaba struggle. Walina okubaayo emiwendo gy'ebintu ebitono ennyo ddala ebiteekanamye bw'ogeraageranya ku byene ewaffe. Olwo teba struggle. Walina okubaayo nti omuntu bw'agenda okusuubula ekintu tawa misolo. Oba abeeyo we basuubula ebintu okubiteeka mu buduuka baabwe tewaba musolo. Awo tewaba struggle. Naye buli wantu ewaliwo okunyigirizibwa waliwo struggle era teyeetaaga kutwalibwayo butwalibwa. Then gwe okubuuza nti lwaki Lubongoya waaba ayagala enkyukakyuka tagitwala waabwe gyeri olwedde yamusookayo. Oli mugwi wa ddalu? Owaaye muvubuka wange oli mugwi wa ddalu? Struggle gyeri. Bwe bwokeera n'okola statement nti Besigye yajja n'abeerukingiri, Kadaga yajja n'abeebusoga, Amongi azze n'Abadaama, ab'engulu bajja n'ab'engulu, kitegeeza you are an idiot. Tomanyi na kiki olwanira because ffe Uganda gye tuli mu kulwanira temuliimu mwana weeka. Ekitugatta ye Uganda n'ebizibu ebigirimu bweppo n'ebizibu bye tugisanzeemu. Tekyetaaga Lubongoya kuleeta baana beeka. Kubanga ffe tetwagala bifo. Waliwo omuntu abeera ku opposition nga yeeyagala namba nnyingi mu parliament. Ejja ne batatuwa n'omu. Kuba yonna twawangulayo ne baatuwa Buganda. Ejja ne batatuwa n'omu. Kubanga ffe ekigendererwa kyaffe si kya kubeera na namba nnyingi ku opposition oba mu parliament kubeera ba opposition leader. Ekigendererwa kyaffe kya kutwala buyinza, kale katubutwale nga babaka bonna abaliyo ba NRM. Bwe weerabidde nti ne NRM mu kubutwala waliyo aba UPC bangi bakyaliyo. Banaakyukira eyo mpola mpola. Ffe ekigendererwa kyaffe si kya kutuleetera banna struggle wabula kya kutwala buyinza. Struggle buli wamu weeri. Tageti yaffe si ya kututambuliza struggle. Struggle yaffe tegenda kutambuzibwa nga luyimba ku CD. Struggle yaffe tegenda kutambuzibwa nga kalango. Struggle yaffe tegenda kutambuzibwa nga ndongo. Wabula struggle yaffe yeetambuza dde okusinziira ku bikolobero n'ebikolwa by'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Era tewali munnayuganda yenna atali mu kustruggle ng'oba atawulira ku kigambo struggle, kuba kakati olaba n'abagagga be wammwe e Kampala bayingidde struggle ne batuuka okuggala amaduuka gaabwe ng'emisolo gyekanamyo. Ngamba otya nti ab'omu West abasula mu busiisira, abatalinayo masomero ga bwereere, abatalinayo maduuka ga bwereere bo gye bagula sukaali ku bbeeyi rayisi oba okuba ba mu West, bo struggle tetuuka. Ng'oli mugwi wa ddalu. Oli mugwi wa ddalu. Wagambye ekikonde tekisobola kujjako Museveni. Ekikonde just okuwanika ekikonde tekisobola kujjako Museveni. Nene DP yakiwanikanga eyo yo tewaginenya. Ekirala ekikonde we kiba nga tekigenda kujjako Museveni. Ate nga gwe agenda yendaga yakulwanyisa Museveni ozze naki? Oyina emmundu mmeka? Ekikonde bwe kiba tekijjaako Museveni kitegeeza n'omuggo tegumujjaako, n'akatayimbwa tekamujjaako. Ekimujjako kiba kimu mmundu. Oyina mmeka? How many guns do you have so that we can use them? How many guns do you have? Olese mmeka? If you don't have guns, then ozze naki? Kubanga ondaze nti nze kyekikonde kinafu, ate era nange nga nkimanyi nti kinafu, naye ggwe ozze naki? Olese ki? Tutandike naki? Kubanga kya buvunaanyizibwa okunenya mukyala wo obutazaala. Ninga mumaze okufuna solution, tukoze tutya? Mwami Dini Lubowa Sava, tukoze tutya okujjako Museveni? Suggest. Wendowoozayo. Tukoze tutya okujjako Museveni? How many guns do you have? Otadde mmeka ku mmeeza? Kikonde tekisobola kujjako Museveni ng'era omuggo bwe gutasobola mujjako, ng'era akasaale bwe katasobola mujjako, ng'era butidda bwe tasobola mujjako. N'omunzika ng'osuggestinga nti erina kuba mmundu automatically. Otuleetedde mmundu mmeka? That is the question, my brother. How many guns do you have?
Bobi Wine tajja sibya baana b'abantu mu bya kisiru olw'okubanga afunya bukonde really nawe omusajja yakeera n'ogendako ku ssomero n'otunuulira enjala ennuma n'onenya njala n'otanenya yatemye emmere yange. Mwami Dini Lubowa Sava, are you sure ow'okunenyezebwa omutuufu alina kubeera Bobi Wine? Si gavumenti ya Museveni ebasiba. Era bwe kibanga nga bano ababeera ku opposition basibya abaana b'abantu automatically oba ogobye opposition kuba buli weebeerawo automatically ye Museveni alondobamu ate talondobamu abo bamaanyi abagikulembera alondobamu babakuŋŋaanirako struggle eveewo tubiveeko kubanga tutya abaana b'abantu sibwa tubiveeko. Abaana b'abantu abo boogerako abaasibwa baasibwa olw'ensonga nti nsi yaabwe. Dini Lubowa Sava bakeera ku makya ne bakuteeka empanga ne bakusiba okumala ennaku. Dini Lubowa Sava yali nsobi ya kameramaani wo, yali nsobi ya editawo, oba yali nsobi y'abo bakutte. Mutera okwogera ekigambo osibya abaana b'abantu Edi Mutwe yavaayo Nubienli yavaayo mwateesa ne Museveni endagaano kize mwateesa ne Museveni gwe endagaano kize wateesa n'abaakusiba. Kuba nawe twali tulowooza ogenda fiirayo gwe endagaano ki mukulu ze mwateesa n'abaakusiba basobole okukuyimbula. Okwambala gaalubindi mukwekeramu obusiru wadde nga ffe tulowooza nti ayambadde gaalubindi ate abeera alaba wala nnyo naye kakati ku mulembe guno gaalubindi zikweka nnyo obusiru tukkirize nti gaalubindi zammwe zikwese busiru bwammwe museebulisaabulisaamu bwebuliza kubanga omuntu ayambadde gaalubindi yalibirabidde wala. Nubienli Edi Mutwe ne baani bo baabata waliwo okuteesa gwe okuteesako wasisinkana Museveni entebe basobole okukuta juzi oba wateesa ki n'abo abaali bagambibwa okubanga baakusibi mwateesa ki? Wavaayo kakodyo ki? Waviirayo mu mbeera ki? Mwami Dini Lubowa Sava, ensonga lwaki mutulaba nti tetusirika, lwaki tukozesa emimwa gyaffe ne mutuuka okutuyita abaleekaanyi buli we wafuniddwa omukisa okwogerwa buli ekyetaaga okwogerwako? Tuli b'amaanyi nti ne bw'okwata yeekolera waliwo abagenda okugamba free yeekolera nga bangi. Kyova olaba tulwana ne tubeera ku fronta. Oba ontegeerekese bulungi? Era nga yeggwenze ekikuleekaanya onoonya security kuba wamala dde okkuba akayinja mu nnumba ennumba zaataamuka kati okwogerako ye security yokka gy'okoze eki gy'osigaza so si buli ateebwa nti wabaawo endagaano naye waliwo akwatibwa ng'aliko amaggwa agafumita ng'era akambagga nnyo kubanga yalwana nnyo nga yeetegekera akaseera kano ak'okumukwata erinnya lye libeere waggulu nti in case w'omukwatirako wonna kabeera kalabayi bintu byangu nnyo lwakuba mwe mubifuula ebizibu ennyo n'oteekawo debate obubuuzobuuzo bwa koodina who is better between mummy and daddy, who is better than water, who is better between water simanya and sugar. That is rubbish. Those debates are for minors. Mbasizisuubira musajja mukulu nga ggwe kikonde tekijjaako Museveni mugoloza sikimanyi ye ngenda musanga ddi nkimukubi era ngenda muyita ekijjako Museveni nkimanyi nga naye bw'okimanyi gw'oleese eki tukitandikeko bagga oliwo kwasama bwasani babagga oliwo kujejembuka na bujejembuka. Bobi Wine asibya abaana b'abantu ye yakusibya naawe jjusi bwe baakusiba abalala ateesa ne babata ye yakuteeseza naye bakute jjusi oba weeteeseza. Lubongo yalatutte struggle waabwe lwaki tatutte struggle waabwe struggle yeetwala dda. Lubongo yalwaki teyeesimbyewe ffenna tugenda tutambulira mu kwesimba yenjawulo yaffe ffe tetwagala bifo situwagala bifo twagala kununula Uganda oba osangayo Uganda kale erisiima netukanyugira ku bigumba naye nga ffe tageti yaffe mu kulwana si bifo. Yensonga lwaki nga bwe weewuunya Lubongo yo kubanga tagenze mu constituency ate nange bonneewuunya nti lwaki siri Bulaaya bansuula wano bw'oba olaba nsuulika
nze bwemba mukazi nga ndi mukazi mbooko nsuulikawo bwemba ndi mukazi nga ndi mukazi mbooko nsuulikawo. Lubongoya lwaki taleeta abeewaabwe ne beegatta ku struggle? Ewaabwe teri struggle eri Kampala. Golowooza Lubongoya gy'azaala teri struggle nti basobola okukolera eyo struggle yaabwe. Bwe busiru bwe mulina bwe mulowooza struggle eri Kampala, struggle eri mu Buganda, struggle eri ku bitebe bya bibiina, struggle eri mu Bannayuganda. Kandekera unja nakuyomba tosisinkane nga ndeesa terindi kuwasa. Onaaba ndabira ndaga mu kyalo ngenze eyo nkwate enkumbi ndina mu wuulu.